Oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri, abamu bakavaamu nga babuuka so nga abandi beeyaguza lujjo oluvannyuma lw'abalonzi okubakamula. Farida Nambi ono nga yali avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala ku tiketi ya NRM n'abalala baawangulwa Shamim Malende owa Nuupu. Nambi agamba nti yasigala sseke olwa ssente ze yasaasaanya. A campaign ya Woman MP yeetaaga okusoba bilioni 1.5 olw'okuba bw'oba obaza milioni nga 105 tu milioni 2 mu buli constituency eziri omwenda ku kifo kya Woman MP. Ono atuuse n'okulaajanira omukulembeze w'eggwanga. Kubira omulanga President Yoweri Kaguta Museveni, taata bw'oba ondaba waliwo bannange abaagwa eddalu, abalala banaatera okugwa eddalu, twetaaga otuyite otuyambe, oyambeko ku bannaffe. Muwulidde abamu batunda amayumba, abalala bano abawola essente bayita bammanerenda bazitwala. Farida Nambi muwala wa Haji Moses Kigongo, omyuka wa NRM. Nambi tali yekka, waliwo ne Simon Obirani ono nga yavuganya ku kifo ky'omubaka w'e10 agamba nti yatunda ennyumba ye ng'ayagala kugenda mu Parliament kyokka abalonzi kye baamukola alifa kirojja. I sit down and I say, baby, if I would get somebody who has not yet attempted politics, they should not come for politics. During this election, I lost my own home during the 2021 elections. I have lost literally all the friends. By the way, if you are not careful, somebody can run mad. Bano n'abalala balombozze ennaku gye bayitamu olw'ebyokulonda ebyafuuka ebya ssente. Because it is virtually criminal to be opposition in this country. People have lost opportunities. People have lost jobs. I was university secretary at IUIU, Islamic University, in 2008. When I went to contest, they said, but there was pressure from government to kick me out of that university. I just resigned and went away. Bano badde bakubaganya ebirowoozo ku mulamwa oluvannyuma lw'okulonda ki ekiddako okutegekeddwa ekitongole ky'obwannakyewa ki Alliance for Finance Monitoring n'ekya Makerere University Public Policy Institute wano mu Kampala. Aboogezi abamu banenyeza gavumenti olw'ekiwamba bantu oluvannyuma lw'akalulu. Ye neyefuula nakyemalira, neyefuula rebel group ng'egenda ng'ewamba abantu beyandibadde ekuuma, kikyamu nnyo ate tekibangawo. Abamu bagamba nti kyali tekyetaagisa okutegeka okulonda mu mbeera y'obulwadde bwa COVID-19. In fact, none other than the president had indicated that it would be insanity to hold an election with a raging pandemic. Tekasaanirwa kuyitibwa akalulu. Katyobola buli kintu kyonna ekyandibaddewo mu kalulu. Jingo Francis, NTV, Akawungezi.